When I see such things, I get so scared. I'm so sorry about that. But it's very scary, and okay, we shall miss him, and that's it. And of course I can't continue. I can't continue. Abadde muto, abadde alina ebirooto, had dreams. Byanasobodde kutuukiriza naye nga byonna byaki? Byonna bya Mukama. Rest in peace. Aliwo ebintu ebibeerawo nga byetaaga okulowoozaako ennyo, nga byetaaga okulowoozaako ng'abantu, nga byobufuzi bino bye mubeeramu ebyo ebyekisiru, simanya NPNRM tebibayamba. Nga ebintu ebibeerawo ebimu biba byetaaga okunoonyerezebwako ennyo okulaba nti tutuuka ku kituufu kiba kikoze ki, kiba kibeddewo. Ebimu bikanga buli omu, ebimu byennyamiza kubanga abantu bano abantu bayidewo bali ku social media kuno abasinga obungi mbamanyi, mbadde nkwatagana nnyo nabo. Kitegeera njawukana y'ebirowoozo ebeerawo kubanga ffenna tetulina kukkiriziganya, naye ate waliwo abantu mu generation yaffe abadde balina lisaaki omulungi, kitegeera nga beetaagisa. Jakana abadde yeetaagisa, abadde yasoma, alina degree y'amateeka, abadde intelligent. Jakana abadde mugezi, ng'era wowuliriza ebintu ebimu byayogera, ebimu bibadde bituufu, ebimu bibadde bituufu. Okubeera Omuganda tekitegeeza nti sijja kwogera ku nsobi eziri mu Buganda.